ekibire mulagamane banziba polisi nalinja mutta naye kati muwozi ye omukaamu esobolera mu ttaano tulina wayita alonde naye ttiimu ye tali strategic kyogamba tulina yekweka bwekwesibwa ati neyekweka olina sente nyingi nagende ebusoga ogenda ebusoga tekukuba obutambi bwe weyogera ku basoga obutambi bwonna mbuyina sirikonakona yinate olunaku olumwazitalabeomwana wa muno mamange bamukuba Museveni yamuyambaki Museveni yamuyambaki nina okukiriza omukonteeka mu lugosiru. This is a future. My future is Muhoozi. Even when Muhoozi apoye bali bagamba sekretari kusobola one mugozi emyaka 10 emyaka 2 mwena myaka gyange gifudde bwereere omukanjoga naye kati Museveni akulaba atya nga wali omukolera kazinga akulaba oli yansasula bibyetebi Museveni yali alowooza ndi awo nti bamulowozesa nti amwana popola ndi awo soyevunulookamuka nesonyiwa Museveni nesonyiwa naye muzeyi bagaye nti mu Muhoozi project tokolera sente kati ate ebintisente ate nokolera bwereere ndikufeteezi Ndi yanjoga ali kufuga gwanga. Ndikufeteezi gwechofa yale taija kwata motoka ojetinamu amafuta taija kwasasula buli kimu kwaja ku power Museveni bwabwini ndibakuba omwana we n'Omuhoozi nali kakwata abamulire bamupanga atamidde bamupanga paka district force yajja Muhoozi ali nsasula Museveni byatampadde nze Museveni bwakuta n'ennonda kuba minisita sigenda Museveni bwakuta n'ennonda tijja minisita musinkimirungi nangamuka ku jirikiti kuba sulembwa Muhoozi ansanze ku jirikiti ng'omukulu nayevuuza famire yaffe yonna famire yaffe neyavuwala aibigulesi the bayineti Museveni yinga tobeerayo mu meeting zamu siyinza zibeeramu ngambiza Muhoozi anti nze ndi mugezi ti Muhoozi is working in the tax rope. Muhoozi is not yet free. Muhoozi is a serving officer. Yes. But it's a nejogera anga yangeyo. Nejogera anga. Ati mwe no mogera. Anti zisigenda yi. Kubanga Muhoozi is a serving officer. Serving tosola kukapira serving. Ndikufititi. Ono. Kati banoonya sente bazintu. Emyaka 10 This man must come on his own. Swera amazi. Toyinza kera na kulono dai. I cannot work in the Museveni government. Again, we want for minister. Museveni sendezo nebagamba nti tukusasudde compensation nende yokenente muzini. Naye omukono njogeze mu family ya Fariji sasulira. Togamba bado sasula banakale. Buli kaseero dai mukyalo nobateekerako papa. Tukaba tukunama. Noyita mayembe. Family ya fe kunama ne tukaba nyaba kunama. Wabekima muki ne bankuba amagulu Museveni yasasula ki Museveni yasasula ki mama wange. Tewali sente azogaruga balala. Omukoyi alowooza mbu ajja kungi oganga ekyogani. Nebireka mu mpale. Tusiba enjala netufuna naye tetulina olunaku lwalumu netuwandikira Museveni atuweko sente nebalinsiba mukomera siriwandikirako Museveni kumpawo sente omukaji ozeraifuya irregulated the guy went to Museveni. I'm a businessman n'amafuta n'agajja n'agaba n'enakyobe n'agaba ne Kadaga niza puza mujiri buli ayina akakwata obutambi bw'endasi buyina mu lugosiru atandika okunjoga ngenda mu sabuli yange nenkola sente naye gavumenti ya Museveni sinjiddamu singa mu gavumenti ya Museveni ayibranda ojja kukola amusibise fayo Museveni yakyampaaki okujjako omulenzi ono konna ngomwaleeta sente neze sikyeddamu gavumenti gyobamutisiba tebafitina omukonjozi nnyo lwabooga ajoze nnyo famire yaffe nebampada obutwa nebampa ki sente zange naziremera nina okukkiriza era ekimiroliize nina kubeera mu lugosi yes era ekimiroliize nuclear bomb balina kunteekawo nga banfeedi ndi hunting dog nabakyawa
tusula enjala ewaffe ne tusula mp bakole batya ababadde mu kokasi yenalema kubanga era Museveni yalese ansa nga eri yanedesaidekubuulira the problem with Museveni yaleka mukoddoyo oyo n'azimba gavumenti mu gavumenti talina kyajja kyokolera Museveni nalowooza nti ajja kusanyusa mukoddomi we atiwekisponsobizisanayetumugjeyo omulezi namwereega mutuddemonetatubakuba wonna okuba ntubateeka ku ttaka so ba MPs baddembe olumu kati asaleyo gyayagala anti kakati kyankubulira Museveni is haunted nti is like a president in his last term. A president in his last term Museveni talina age limit naye tasobola kukwata ku mukoddomi ono ajoga abantu fenna yatogomye. Museveni is a good man naye Museveni alowooza nti omukolo akujoga fukambiogeze bafuna 1.7 nsuira amazi 1.7 adivaiza nsuira amazi tubira nadivaiza Museveni suira amazi nagenda ewaffe nemera njakuba ebiraka mumpale njakuba ebiraka mumpale nkubuulira njakuba ebiraka mumpale naye sidda mu gavumenti ya Museveni sinigiddamu I wasted 24 years omukonanyamu no mange nakaaba mange bamukuba amaziga Museveni yamukolerayo naye okukkiriza omukonanyamu yasiba sente omukulu yasiba sente ngende mulinnya kutulika ajja ekyangwa nalinnya kutulika nalinnya kubatta kati Katonda nanyamba muhozi najja muhozi yajja hofu yange eri mu muhozi essubiro liri muhozi naye muzeeyi muhozi kubanga ndikola kunywa muhozi wangadi ne muhozi naye ajja kutuyamba naye the President Museveni namukolera ne babujabuyanja nina okukkiriza ninde nfuuka olukusirwamuko adivaiza nswera amazi tinerako adivaiza it will be expanded from my record tosobola kukolera mulimu katosobola kukola mulimu kukawansi Museveni yanjoga nnyo namukolera emyaka 10 with a commitment but I forgive him I sympathize with him weewaayo kola ng'omukolo ozamwate kunnimu kubanga ani akubiri muntu nja kukkiriza bamaale emagisi but I never did the way. I never into kumukozo kushe mukozi ne bwango bamulemerako my future is with mukozi essubiro liri mukozi Museveni yankola evaluation n'amanya nti ndi advisor 1.7 nsuula amazi 1.7 nga n'amafuta nzengeeteramu omukono amafuta yakajjamu nagoba nenakyobe tomungumirugafiru eyategeera bwe bankwana waba okutetegeera bwe bankwana bamwepera aloga nti maani abo nonna balabako nga bambadde nkatuza olonda beko nga ndi mwavu bamuyaffe yalimba Museveni nti amwerayability yamulimba nyo nsiwe temwagaza mwebaza Museveni mwebaza nti wanjogonye omukono ansomeri yetinga abaana bange tebasomye famire yaffe ebenyerere but I come from a rich family sirina kyenjagaza mukoddomi bwe nibwampita mbalaba kati gyasondere kumbane 3 billion muzireete but it doesn't mean reconciliation oyinza obanga baagala kusasula bazisasula then bamala okusasula famire yange eddewo famire yeddewo bino bye mubakolera siriddamu kukolera Museveni sirimuddamu wabala akaseera ketugendamu Museveni webeyasimba mamanyi oyo omukaamuti yanyu era Museveni yakwata sente nazimba naziwamba omukaamuti okamala ngaone mutabani we omukola joza abantu abalimba mbu yalina amaanyi galiruddawo ajjeyo omutwe was appointed his team then this man appointed also his team twambalagane nabo kuba kwentu bajjawo kalanda senyi monitor ukede bakuba wege wentuli bajjamu bayinze kubijoza ani atutamata ani atutamaliba ani atutenyama ani alinde nyanja nekati mzee ground wake genda kole bwetya nga no muoza arumba eno mzee arumba neno mzee ya losing what tuyita missed opportunity. In the 60s, Uganda would not have been as it is. Yes. If the Democratic Party merged or entered into a coalition government, but they failed. Museveni failed
to stop mukoddemu okulumba mutabaniwe nali uvajoge kino ejujoga nali okamukuba twitisi namukubanga mutamivu netunyingirewo tumuteka kitegeeza nti muzeeyi yali alina kyasobola okukolawo yali ganyerwabwo wabwoga yali awo nga bamulaga nti wamaanyi bwa yaboga atunda yali amumanyi kyeri alina okukola kumugaana yali bagambye temulumba muhoozi but muhoozi kitegeeza nti Museveni ate yakola kimala ku defendinga muhoozi. How can a muhoozi become humiliated? Muhoozi avuddeyo n'abatukubira mu nnaku bakubire n'adduka bakwata bakubire n'adduka ne badduka babadde balemedde omusango gwa hamu batwalekeso abakwansa bagenda kuwulira ejjogolo ekyonakolikubiddwa ekiwoloka akubiddwa ejjogolyo letasisire bebi kale katulabe omulamuzi bwagusala hamu talina sente ekiwoloka bwadduka kubanga kiwoloka kugundi kwali kubalowooza nti omuntu yenna agulibwa no naye kanuti bibuutu nalina sente nga tebalina toli worth any money kankuba mbo balisenyera bamukebera omukendo ensonga lyatirimu ajja atukolere naye yakutulika naye kwesiba bomu mbatulikire ensonga zaamani azirimu anagala kiwonuka bali bagala nekitanga kizobe nekitwala mutya kiwonuka bali mupyango mwende kiwonuka yakubira abalamuzi amasimu ate nze nerikodi nzi zonna tulubere bakonga badduka hamu yabagamba mubabasindira menange mumpetanga kiwonuka nerikodi nzi zonna bunyayogera kubusekono mubana nazowa muhoozi sirikolagana kona muhoozi munyunyunkera ekiro nenkaaba nabibayibitu musego twala nti besikimiriyeso nanimange bamuta kubanga omukolo baze emisango gyabwe baginiyemu bwekyabajoga bajoga atajoga bwekyabajoga never fight one man ejogolinandi bajjamu bansi kyabalabe ababatisa ku kyupa olabe bakyebe omulabe bwatuka nziyogerako nekuusa yufuye Museveni gave me money nazigulapi yes nomukanada nabaze nazigulapi nekakata nsweramas ukamoni yonis sweramas abatya yo Museveni yali alowooza nti ndi mwangu nkanyuka kugenda sirinyangayokuyemu bali bamanyimba inako data bino ebyawogani etteka lyebayisiza tejamugala ati namusinge nze emando bakube emyaka 10 twabuwadde Museveni atwabuwazizza ne mukoddomi tebatwabuwaze nitubeerawo tubonaabona naye tulya mukene nga tuli basanyu naye omukota tetoni ako tubadde tuli awo ala natuleetera muhoozi is my hope. Naye kati omuntu gwofunyemu essuubi era ali mu famire yemu okubonya abamukuba omukoli abakuba omukozi kakati mukozi bamukuya aba famire era bamutugirewo bamulimba yawasaayo eri yafuga eggwanga ng'alijjawo gwofuga eggwanga gwe can you believe ti omusawo omuganda akulimba osobola okufuga okusikira sezaalawo ojja kutwala embizi e Saudi Arabia nomujoza ensi yonna tukulasiwoni be bajoza ensi mwomujoza ensi yonna nabanga era ogenda okuddamu obonebune kubanga famire era yemu njagala kweberera mubyange ezeza muzeeyi tagati yeeri nti singa muwooza amaani akwata obuyinza gogera kwetera mu kyalo yes naye nga sente zangazi nga mbidona mbye amanya abonyeza gatakuze kupawo ekyo sikyakuddamukuweereza siridda mu gavumenti yawe omusajja omugezi alinganze banamboze ne bakagawala bani nina okukkiriza okubeera mwanda we yoyomuko mukolera akali nina okubeera mwanda we yozengo yanjoga yandagira bwendaga wakati nomuhoozi siridda kubeera minisita mu gavumenti ya mukono no I never be a minister nfekala nkubira namuzigirewo bamugiwo mugwe mutwe naffe tusekeko bino obunyobunya omwana wa munono omunyako nemunyolako nina okugenda we mwitoli nswera amazi ate nalinga kutula
mbuuze nina okwetonda gateekawo apaloje emirundi apolitinalija batti nekyanguwa bali bagala okoddeyo obere advise obere sisobola olowooza nti ndi mwavuva mu famire enjavu era yagamba do you know how to write ngaalowooza nti ampadde omulimu nakugamba nswera amazzi tubya nadivaiza nswera amazzi mirundi sente azijjawa project ya Muhoozi agitadde mu ye kenyini agitazinvestingamu zazijjawa tuli ku fitiizi oba wakwatayo dda akawumbi ka Muhoozi ogula amasuuti ogula enkofiira njagala nkubira ono omulenzi amunzigirewo njagala nkubira abakooto mpatize n'akatabo ejjogo ly'abakooto mu bwakabaka bwa Musanje abakooto bajoka abantu abakooto ne banyakuba naye wali akasajja bakayita mirandi kabakuba ne kabajjawo kabakuba ne kabanyonyi nijjako pologulamu zange n'okola kyonina genda mwendo oyozinga olugosi olugosi lwembeera munziki sabo bisaidi bali ne batuwabira twale recording batujja wakitalo nnyo mwetondere alina biliyoni azitwale ne Kalisa atwala biliyoni 10 nonja kuba Kalisa muti mulabanga kuliriza ensiya amwe emandu atejooge bajja kuba ulira bannalweyiso nenakalema ngebigere nakalema nenalweyiso mujja kubalaba nga bawandagana n'ebyawansi bijja abakazi ababamu wabasookayo omukulu yalowooza ndi mwangu navumye nazalawe nakoze eki obwapuliza ensambisoni emandu tebalowoozangako nze sente zimbabanja era bwe bazireeta nga bwe bazikuweka nalowooza eriki mirundi yezenyukirya gunfuge ovuge gwe eriki mirundi gunfuge gwe munina okubeera ndowooza influence entya ajja kuzireeta bajja kuteekula ate dde obulimanyi status baliteekula ojagenda mu Dogota bonna bajja kuzireeta katono nga nalwaiso nena kalibengere bijja n'ebyaffe biri kukuba nakalema yanozika Museveni atya mukoddomi atya famire ye Museveni bamugamba nyavuma omukazi nga netondawa swera amazzi ngenda mugundi yange ngenda mu Kalisa yange nenkaaba yabiddwa balina emirembe sente bakazi bafiirira business galiwo n'amateeka gawo gatizigakigota ge baleeta bategedde tebalina future Muhoozi alimpa sente naye Museveni nampita ne Muhoozi nampita nsooka wa Muhoozi namukola emyaka 14 yangobanga mugi wankoko Museveni bando limya no bali bamuyimbi nebonkuba mawulire nebonkuba mawulire kwasikabusinkulu bakulubya omwagitiyawo munne bayise nyina bamukebera omutwe you know what is mean mawulisiya Museveni amuyisa amukebera omutwe abakoledde emyaka 10 bamwagala kutwala 5 biliyoni nagende waffe nenkunuma nagende waffe nensuliko omutwe balisasula oba kati muzeeyi akavuyo akalogo okaleese ng'ogenda mukyalo n'okuma mu byoto Kalisa yajooga Muhoozi nabagamba jojooga emmotoka zino entono boziyisa bosirika amanyi bondolamu naye kati osanga endigito mu koona endigito ogimanyi olunaku yerereka mu Muhoozi ino lyali ozanda nenkunesobunki ndi Muhoozi ejja mukuba alagewo ndi Muhoozi mujja mujooga mu gavumenti ya kitaawe what will happen that was a miscalculation of Museveni. How can you Muhoozi be defeated? So mu history y'ensi zonna kuba kati tewaliwo omukowo nawe yali ayinza najja akakukulengende musome ekyaki abakobe epangira ku mwana we yabatwala ku ŋŋamira mugende egini mugende Iran Saddam Hussein yasala bakoddomi yabajja bulyabo debako once the president family expand bali balowooza Muhoozi ntategeera omukono yefuula owekitalo naye akubiddwa buli munaku bakubiddwa abako tegeeza zino tweet zino zabanga sponsored omulageti musini tategeera Museveni alimu okuyamba omwana wokumukoddomi ali mu mwenge ali mu magwa
Musi ya mutamu. Ije wana kudumose. I'm a senior citizen. The man's the babu mingani. Abaserikali bensasula allowance. Eyo kasiyo mumbuli. Amasiyo mumbuli. Omukolo gwangala bijjawo. Numufukamira sijja mufukamira. What I want Museveni yampa sente zange. Mubazibemesa kati emyaka 10. Naye ate kati kati Museveni ate nkyamusuubiramu. Yalanga ne sente bazibemera. Nazimpa tebazibemera. Ate kati natalala zituukeko. Kantu ayige elsewhere. Kati ndi wa muhoozi. Akweroze mu family ye. Ndi wa muhoozi. Mu family ye. Ate namwandi wa mugoba nga afunye olubuto mu family yemu. Lidde ekikulu Museveni tebamukyaye naye mukoddowe Museveni omukola omukaati ali ogwo omukazi ogwo abantu ani ku bantu baganyadaka ali ogwo yalowooza nti yayagala bwepezi ngaobujjewo ajje kadaala tumukuba tubulize nafe ajje kadaala tumulageko ajje kadaala tumulageko ategere ensiri yamukyawo so ground kati eri etya gyemutambulire percentage ebevudde anti Museveni kati yeruuza because he's imagining. The moment Museveni failed to yes, and Museveni got Yeruza because he's imagining. The moment Museveni failed them from State House. Nabala mu State House obujo. Segeza muzee abasajja bonna bonna bali kubanga appointing officer yali omu president yalonda ba Macedonia yalonda ye joganga abantu. If we want extra powers, you are 5 billion. If we want to access this money must go to New Vision. I have to. Nina New Vision. New Vision yonkubire sungwe. Njoge. Munyeko. Munyareko. Yona sigenda yo. Nada wange musabu. Amine shirayi. Nengo sijoge domulezo. Omulezi yaleetedde Museveni. Paka Katonda lwatuyambye n'alumba endigito. Base nene mukubye ekutte lwembala mugoza mukubye endigito mugozi endigito amukubye n'amugjawo nekukumi omusajja mumulemeseza n'okufulumya kabineti oba okufulumya tiimu ennwanyi ani omuko tayinza gifulumya ate kati anajjawo abagezi buli kyalina mukikuba anti ayina abagezi mugozi abatutte bonna mwebali olaba mu palamenti juzi abaka nga bamulwanira abo basiru olaba abaka nga boogera ntabye n'ekisajja ekisiru ekiri ku organize era attaka lituyambe donation abagenda okulagira kimanyi bekyava babigula ebyembwa ate byonna ebyo ebisajja bimulaba byogera mbirikodinga mujja kulaba mu campaign nga kidduka buddusa abantu bakigoba emisinde mise balikodinga bonna ekyo kasamu kiraba ekyo kiba kirina meeting gyekyagenzeemu zaake namulaba mugundi mwanga kivumbi namulaba mbuga namulaba ebyuma byange bibalaba amajini kyogamba bono tujja bikuba kidduka bakikoba emisinde ebyo ebirya sente not the organism, the donation of organism. Donation of organism is kitegeeza. Once a person dies with these organisms, if we want to preserve these organisms, mutamulamu. Kyasama. Ekyo ekibaka kya parliament kyasama. Tekimanyi kiriwo. 2. Baga donation kitegeeza. Omusajja ajja kujja kugambe nti ensigo njigula. Ensigo bwagigula ajakwegana mu mateeka mwenna babasi. Ekibaka kya palamenti ekyayonkanga n'embwa zaakyo ebibaka bya palamenti ebimu byali biyonka ewaka nga waliwo embwa ezizadde byayonka amabeere g'embwa and some of these idiots who don't comprehend these issues. Naye kakati muzeeyi lwali tokwata obutambi n'obwa Museveni kuba is the one Museveni kasayanshumiriyeeti nankanyika ku kirikiti ng'embwa n'atayamba nnyabo Museveni nemuta naye yali mu control wakati n'obutambi bw'oba obumuwadde busobola okubaako kye buyamba. Museveni naye ayina abaana leti Museveni imagine nti ye maama wange gwe bakubye amagulu akitwale mu mbeera eyo kasajja kabukedde kankubyeko naye nga muko yabalagira omuko bankube omuko siryogerako naye ku nsi mukaguli ne muko bw'aba yatwala sente zange alikyegula tuli mulabako ewaffe nga jjidde mu kagale kabalimu ng'akubiddwa ebigenge naye siryogerako naye ku nsi mukaguli ne muko has killed my political party natta famire yaffe n'agijooga n'aginiyako tulina omufukamira nswera amazzi okufukamirira omuntu nswera amazzi. Tiimu yo muyinayo kumanyi mu palamenti wiki muyinayo ku babaka abasabuswamane babakozesa mani bakozesa ki tujja bakuba obutambi badduke nze omukono kati gwogwo gwakuŋŋaanya butambi omuko siri muwagirako
naye olunaku mukozi lweyampita nti my brother jangu onkolere nawulyanga Lazaro ali mukakuli Museveni embuzi yagisiba watali mubi mbadde nkaaba emyaka 10 paka bamanye omulalo ng'atambula asange embuzi ku ttale n'ababbi ne bagijjawo kati oli mu good life ate nga tokolera ssente naye ati this is the future is assured omulenzi ono tajja kukwata ku power yeregera ku ndigita ngenda bakubira obutambi mumulabe wadduka mumulabe anti abadde alowooza the next president naye nza okuba lweyantaba ali kyenvuma olunaku lweyantabaala ali bweki and if you had killed me or put me in prison. So with your project, are you planning to form a political party? Who? What's project? It's soon becoming a political party? I'm not one of the political members. Atujiddewo obujozi lumamyo Museveni abadde amanyi nti alina lumamyo ku kyalo ate kunnagwera naye Museveni takyaddamu kunyuka Museveni takyaddamu tusatisfy bakoddomi benti fatujobe nodira omwana wa muno n'omutwala ku 1.7 nze yasoma noleeta bodi namuteekawo omukono wateekawo omutwe nga yamudusaawo obusenga nga yamukuba nagana sirikolaganaku n'omulenzi oyo musimuka bulu tusula enjala ne tutuula ewaka ne tukolima nyabo naabuliranaga nti naye abo be wakolera ye bwati Museveni bwansasudde bwati omuko bwansasudde nkeera ku makye waffe nenkolima nenkaaba nga mbuliddwa ekyokulya omukoko nanjogera kubanga Museveni yalowooza nti fe batijoga aja you must go. I saw the president thinking that I was a disciplined. Do you know how to write? That was Museveni. I say, but I've been writing for him. Humiliate him, humble him, throw him on Kasasi. For 10 years I've not gone to Kasasi, and I will never go to Kasasi. But when I joke abantu has been exposed, what I want is my money and go home. Naye balowooza nti olunaku lumu omukoya alinjoga kaza bajja mukuba bamuwali ku bubulu senior tamali waffe bajja mukuba abantu bakujoze bangi baliwo abakubiza dogo kujoze wawereza embuga wawereza wa president emyaka 10 n'emeka yankuba nemirembe aliyo byenereka musiteta bali balowooza nti nti ordinary person nga Museveni alowooza nti bw'asuula ku dirikiti nja kukkiriza amudulungu person who rejected Museveni appointment in public wabigamba sobola kubeera advised 1.7 enswera amazzi eyo ako kasiimo Museveni ayinza okuddamu n'akulaga jangu owereze sirikukolera ku Museveni kosi nanjoka nakupesa mawuli nakola kakati abo nabati babavaamu nadda mu byewa nga Katolo Bwama tu Katolo Bwama has been a brave man abadde mulwadde naye nga talaba I talked to my mutabani wange nangamba nti Katolo Bwama yazze namugamba nga omusajja batamuwaddimu namugamba tugegeteesa pente era nze ku Uganda tisinga tewayogedde naye kyali kulungi naye yamulaze epozi yagimulaze nisinga yamugaye nekyegamba natagenda zina mwanyaffe twali tugenda kukola ekolwa natula ninakyembagamba nitumugamba nti aa tugenda taimu ekikutta katukomewo twogerewo this woman and she was complaining about the husband. If you had listened to her, the secretary like mandi bade ko chemokola wo yao Katolo Bwama mwagala abade mukwano gongo mu tubadde tumanyika nyinyi mbadde mbera kuna naavuma nakola ki Katolo Bwama abadde kyagala kubeera why abantu yamutekako bulungi anti kankubuli nze nalaba lwabo alimulivu ye naayitawo nawe osobola wa president naye kyemuganaku kunjoga tayinza kunjoga tava mu famire engaga tava mu this is
mukundu kati ali ku part of the family. Yes, kulibere nitayira kunjo twanyinza abo nabala banga baako twanyinza kunjo kakati ezi mbantu mbatuye nembe evaluation oli asobola kunjo bona ngaibali kakati katoro bwamba mbadde mulaba nga ajja ne tubeerawo ne tukola ate ng'aduula wakatolo bwamba badde akola ki badde yagala olamu nga bweyase njono omwala akola ku biiti wamukyanga yabadde muwalamu akola ku makya ku biiti mumakyanga nakatwa kalimbala tayimba n'okuyimba Rebecca Jingo badde muwala wakatolo bwamba I don't know. So therefore, Mbabulia never you are hypocrites. Katolo Wama is a former member of Parliament. Katolo Wama is honest. The Baganang in Java. Honest. When one said you are American Neighbors. Because again, I'm going to but then to envelope, Mashamiro, Imperial Banana. You will know how to do Yamugamba, you were the first Uganda and honest Uganda I've seen. I get a Mazima. I don't want my Oga and Jagarabia Kolachi. Elevated leadership as died as a former member of Parliament. Naye katolo bwama batuyagala kuliwa ebiwaala olina okukkiriza nti omuntu yakukolaki okusobola ne bannamboozi n'endera ne bamwagezibungere baalimusi hayiririsizoliki banjako anga nze nina omuko omukanniyako owanudde aliteeka mwanda we yaze ngaosikisho nemusabedde bwandagira musabene bwampa obwa minisita nga mukaddemi bajja kunjoga sigire naye muzeeyo omukowe tuli musonyiwa olina abantu wasonyiwa ajoze famire yange walimpa sente zange tegede wafeezigetenisi naye nooni okumunononi okumaka kwamunongo lino bwenalaba namulabanga naye ayina engatozalima nemulaba abodinali sinekifanyisa kujonga famire yange myaka 24 nazityafuki nkolimba buli lunaku nkeera nenkuma ebyo Museveni tayiza kufa mu sinza kukola wa Museveni ndikola mu ya Muhoozi naye ya Museveni yajinjogera okukola mu gavumenti ya Muhoozi muzeeyi Museveni yabadde mu kokasi yayina ekyankwanzi ababaka ne bamugamba nti muzeeyi tutangaaze tudde ku sayidi ki tuwulira Muhoozi project tuwulira gwe wooli ali tulaba n'omuko naye alabika waani tufe tuddewo aba MP Museveni has failed to contain his family members nti omuko ajoze ensi n'agijoga n'agiteeka wali paka lwejoga Muhoozi n'alumba Muhoozi omusajja asobola okumuwa emmotoka n'azijja bwati mwazisala naye kasita alumba endigito baasa endigito wafiira ko yafa omuko kasa yalumba Muhoozi amukubye tumugjawo kakati Museveni yali alowooza omukajja kujoga Muhoozi asirike no Muhoozi azipikite timu vigirant katono nga muzeeyi yali ku saidi yaki yamuko nze tuvaayo gyali fenna yatujoga Museveni yabadde atujoga lwa mukotomu omukono akujoga nakunya ku mutwe nakunyolako omwana wa munakoledde emyaka 14 ayisabuli Museveni dedication and commitment. How did Museveni humiliate him? Museveni humiliated him. Ngende ku kasasiro etegeza nsobye mukoji yasinze okukola kwe kuwala kumba Muhoozi bakubintu bajja yalaga waali ani muko ajja yomu nebadde ndaba mu parliament nga bayisembalira alonde yatimu eriyo nabo bakabagala alonde naye aveeyo we were provoked him into but twagala naye aveeyo ajja ku ground was appointed the people finance to Museveni yekireta kyomukobo atujoga tulina okukkiriza ayi mwekyaliyo omwana wa munnonga nze ne bakuba nnyabo naye Museveni yango bakubira omukuka seyanjoga n'atwala 5 billion mweze ngende ku bwadibayiza nswera amazzi kubya n'adibayiza nswera amazzi ngende mu mezi
ngenda mu new visa straight amal if this man wants to get access to this money 5 billion is atutte I have to go to straight amal nalinja kubata okubera advisor no kubera sobola presidential I prefer to be a spokesperson of Mugozi to be Museveni's advisor. What about being a minister? No, I cannot work in the Museveni's government. Umukoya hapo. Nokuba mwana wa myaka 2 mwina. Future yange yonna nefa. Museveni nango bango mupiwe nkoko. Bando limya ukubuseta busekekere. Kitegeza kati muzeyi tochawa Museveni magezi katoga wa muwozi. Uchi ngenelinga muwati. Bakusasira bakaba. Abana b'embuga bali kumpishinga okuza nti enyama agobere noyogera byonga ne batogenze eri nabakyawa nnyo mama wange ne bamukuba olwa Museveni obusejja ne bumukuba mawulire obusenge ne kankuba bayisenyera bamukalanakalema nalwiso n'atuula wali ndibaddemu nga mbaddamu tuwonyabonye nga famire naye nkolima buli lunaku airiguletire daimeti Museveni omukono ayagala nimu kubanga omuko yategeera nti ndi mugezi ayina okuteeka mu lugo sibi swera amazzi ne bavaako n'emmotoka yali agijjeewo bukozi yekikomyawo n'amafuta likyalibiyo omukono agajjako n'agoba nenakyobe kubira obutanga tombulye byonna nga babikugjeeko era Museveni asirika nina okukkiriza omukwanteke mu lugo sirwe ne Museveni yakwabandoninga Museveni kyakola omukakujuvuga mbu yakkanyuke ku kirikiti ngende ku kirikiti 1.7 iswera amazzi ngenda kubeerya sente ngende kumiswera amazzi oyogerere gavumenti kubanga gwalina okusigala nga oboogerera nswera amazzi akolekera emmotoka etali mu mafuta emmotoka erimu amafuta eyo gyolaba etegeeza muzeeyi yateekawo omuko amuyambeko okukubira abantu omuko yali oyagala bwa pulezidenti n'ategeera nti nina amagezi mugu n'ayagala nteeke mu lukosiwe tasobola namubala talina wayita naye kati muzeeyi ekintu kimwongedde omutabukako wakati muwozi waali nekimutabukeko ate mukozi mwana takyadda mubuti kubanga Museveni ekizibu kyalina ekiribu ekyo ti wansi Museveni yali afunye omukisa talina tamulimi titalina egirimu yali badde naye omukota mukwatako Museveni atenya omukoddomi n'amuwa 32 billion. How do I feel? Nga nze miliyoni ezange yazitwala n'omuwa 32 billion. Abaana bange tebasobola Museveni alina okumpita mu bide tosobola Museveni nampa sente omukoyo lwabwo n'akeera ku makya n'ateekawo akakiiko akake sente nazige abulode recording nteeke munda weyaze n'aleeta abantu nanzija ku pulogulamu n'agenda wakaliisa ne banzijako 10 billion ne baddamu ne banzu poliisi nalinja kutaka naye kati muwozi ye omukaamu esobolera mu ttaano tumuyina talina wayita alonde naye ttiimu ye taliswadegi kyogamba talina yekweka bwekwesibwati yekweka ina sente nyingi ali mu byinvestment nagenda ebusoga ogenda ebusoga tukuba obutambi bwe wayogera ku basoga obutambi bwonna mbuyina sirikolaganakono yeto olunaku mwanzikyala nemuko najoga abantu nodira omwana wa muno mamange bamukuba Museveni yamuyamba ki Museveni yamuyamba nina okukkiriza omukanteeke mu lugosi this is a future my future rests with Muhoozi. Even when Muhoozi aboyire bali bagamba this man should not have one munjoze emyaka 10 emyaka 24 myaka gyange gifudde bwerere kyomukanje ogo naye kati Museveni akulaba atyanga wali omukolera yansasula liyipebi Museveni yali alowooza ndi awo ndi bamulowoozesa nti amwana popular ndi awo simenya ofumukabaka nesonyiwa Museveni namwesonyiwa ngaomuntu naye muzeeyi nesonyiwa Museveni ngaomuntu bagambye nti mu Muhoozi project tokolera sente kati ate eriyo obusindizi wali ate nokolera bwerere ndi ku fiti ono yanjoka aleme kufuka kubanga ndi ku fiti fitina gwechofa yalemeku okolera bwerere emmotoka ogitiramu amafuta osasula buli kimu wakwata ku pawa Museveni wabwiri nebakuba omwana we nebamwonoona Omuhoozi nalyoka akwata abamoli nebamubanga atamidde nebamubanga paka lisitu force lweyajja Muhoozi aliisa Museveni byatampadde nze Museveni nebwampita nanonda kuwa minisita ezigenda Museveni bwampita nanga nti jangu musiteeta musintineyo nanjoka nanganyuka ku jirikiti kubasuula ebo naye yo ttiimu gyogamba Muhoozi ansanze ku jirikiti
Sanje kumalero gambwa. Omuko ne kunyala ko muko. Nayo puwata family ya fe yonna. Family ya fe ya puwata. I regret the day met Museveni. Yinga tobere mu meeting zamu. Zino zigenda. Nambiza muwozi. Anti is Timuwozi is walking the text road because he's not yet free. Because he's serving office. Yes. Genda n'enjogera anga yange. N'enjogera anga. Mwino mwoge. Anti isigenda. Banga Muhoozi is serving the Amero. Serving tosola kupambira bila service. Ndikufiti. Ono. Kati banoonya sense bagiye. Emyaka 10 olwamya ayagala okuwa. Omukona ajoka. President. Hey, this man must come on his Swera amazzi. Sino kamufukamizi. I cannot work in Museveni's government. Again, they were poor minister. Museveni, ne bakusasula sengezo ne bagamba nti tukusasudde compensation. Ngende wofenente mizi. Naye omukono enjoka gyoze mu family ya Fariki Satuli. Nogamba bali sasula banakale. Buli kaseera oddayo mu kyalo n'obateekerako Yes. Tukaaba tukunama. Noyita mayembe. Family yaffe kunama ne tukaaba nyaba kunama. Wabekimamuki ne bankuba amagulu Museveni yansasula ki. Museveni yasasula ki mama wa. Tewali sente azigabira balala. Omukoyi alowooza mbu ajja kunjoga ng'ojoga. Bwebireka mu mpale. Tusiibe enjala ne tusula. Naye tetulina lunaku lwalumu tuwandikira Museveni atuweko sente. Ne baliisiba mu kkomera. Siriwandikirako Museveni kumpa ku sente. Ajja kukompasinga. Omukayanjoga nnyo. Omukaji ozera yifiya. I regret the day went to Museveni. I'm a bitter man. N'amafuta n'agajja n'agoba ne Nakyobe. N'agoba ne Kadaga. These are people we give. Obutambi bwonna si buyina. Nde mu lugosirwe atandika okunjoka ngenda mu ssabo lyange nenkola sente naye gavumenti ya Museveni siidde mu gavumenti ya Museveni I planned weyamye ojja kukola I'm 65 Museveni yakyampaati okujjako omulenzi ono kunene kumaleeta sente nze siyedde mu gavumenti gyobamutisiba tebafitina omukanjozi nnyo wawoga ajoze nnyo famire yaffe naye nga nebamba n'obutwa nebampa ki sente zange naziremera nina okukkiriza eri kimirundi ize nina kubeera mu lugosi eri kimirundi ize ndiyukirya bomu balina konteekawo nga banfiiri nze hunting dog nabakyawa tusula enjala ewaffe netusula nendina amazina MP bakole batya ababadde mu kokasiyena kubanga era Museveni yalese ansanga eri andijakubulira ekolobulemu buli Museveni yaleka mukoddemi oyo nazimba gavumenti talina kyajja kikola Museveni yo sikyaddayo nedda kubanga Museveni abaddewo omukono anjooga famire yaffe neebonaabona Museveni has been here for the last yes, what has he done to my family? Nebajja amafuta go ngaawulira. Galaba. Ne motoka bali bakitutte mugozi yagikumyawo. Bali banyimira omusala. Ne motoka nawe bajijja. Bali bakitutte. Omukulu alagidde n'agoba ne Kadaga n'agoba nani mbu nja kufuka. Ate nali njagala ngende naye. Yeri alowooza ngenda mwegayo. Dangolinga emani. Toberian. Ani wazijjawo. Gwe yajja wano ng'oyambalenga lenga bakugobanga kyakutale. Yes, bangobanga kyakutale. Nebalagira kabusenga nankuba ne kwakulibyo tulisinga ne kulibyo bantunda mu milioni 10 bajja kisaso ngenda kuleka kulibya ne kabusenga ejogero nakale mumukube muonone this man must be destroyed and go home he must be demolished ba bien ba malawu ba bien jogo ne ndi bajjamu no reconciliation I want my money you wait tojja kutabagana nabo never you never talk to wabo even God cannot reconcile us. I saw the professor struggling. Can you help me to bring this man to say sorry? Which is yes, there is a professor. The professor says before you talk about saying sorry, Jeff put his man on his account. Maybe I'll turn it out. Now you put the Museveni Wampo Prime Minister Singapore. Yanjo Museveni did not realize my intellectualism. Ninokukkiriza ni omukaniemu nabe muzeyi ayinza okuwa ekifo mu ngeri ya kusasula nakusanyusa what position do I want? Ayinza okuwa obwambasada ayinza okuwa
Aizo kuobwa. Ngana kukiriza omukoyo nanjoga. Nali badala sije myaka piripiri moyo. Kabala byombo. Senga tuwasendika mu byalo. Oyo mukona akujoga. Ngaba akatereka myama ambava ala dishi. Amwabava advisors. I want ministers. I don't want Museveni okuja ku Nankabiro ani minister wa Museveni ali comfortable. You tell me. Bawelera amasimu abaniya olowooza nti ekitutu ayina ekiku kitutu mbwa bubwa ono wamabati oyo mabati ayina eyo mbwa bubwa nabbanja naye azina buzinyi nga nandujja ayina ki akwata kuoneka alabe bamutwale nga talinye nabbanja mwebali baminisita abatalina buzibu anti nkubulya bano ba IGG ba Betikama mwebali oyo muzingiriiti Betikama muzingiriiti akwata kwani ngone yakutte kuona omusajja webwene ngiri bamwizana ngati kwa bata abantu bakubye eveke meshe eveke sonzo kwata kuoyo mbogala kenti bakoze nyine bakwata kwa mawulire bwabwe one day tujja kufuna government erikwata abali ku meshe baba kwata wali wenyine watu bano bali mukukwata buntu tumwe bali batuzaabwe neba mesa me bali bigamba simanyi what that's rubbish ndabo basejja batu banoonya kulya sente nabo banoonya bakangamu kati oba boyogera n'oyo mugati gwa bata bamusabye sente nazibamu ne bamusetinga abantu bevikitinza abantu merciful mairo na mairo okwata oyo ayina ettaka lyaguze nedda one day tuli badduka nga badduka bebimu era ndowooza naye nga era ne mu nsonga za hamula tetwazogeddeko dda bafutyanse bagasegase ebintuntu fayiro zonna tugenda kufuna jajiment leeta omulamuzi polona amusiimusera kubanga bwino hamu ayina muwamanezanire banka wanti babale balete ba auditors naye kiwoneka kikulereka mutwe kiwoneka nakanga abantu kiwoneka bajja muttira ono nga jajjaabo nze amu helping these people kiwanuka muyina ku recordings ng'alagira abalamuzi yes ku nsonga ya hamu eyo nkubulidde I have recordings era anti zonna naziwa muhoozi n'ebyo ebyabundi organism zonna naziwa muhoozi I heard somebody saying that Museveni has a catalogue of CDs. If Museveni has a catalogue of CDs, Muhoozi has sacks of CDs. Ebisawo kiwali kyo bamwogerako kyatalina naye olunaku lumu ekiri bwatuka ensiri kankana omwana omuto aliyita nyina omukulu nayita enjuga bafu ojja kulaba abakoota abadduka ngaomwago bamunne banoonya layini olaba abapoliisi abadduka omanyi oluyira bwe lukwata omusota emmese egoba omusota nolaba buli omu abangunabi wabo helikopita nga ziri mu bwengula ate helikopita tezikola abaana basooka kubaki abaana basooka kubakikaka mu Kampala helikopita nga teziraba badduka tuliyita lunaku lwa Iribya waliwo olunaku lwa Iribya lwojja okulaba abajoza ensi ekika kituse mu Kampala helikopita tezirandiwe olabe omuntu abwayola embwa ng'aleseewo omwana we adduke naye muze tolyewuunya ng'ate omukoto yayola omwana we waka kale tegisoboka tewali gyekiri yonna gyekibadde omwana we waka yabba ne badduka isole akolebwa bukolebwa yadde tekisoboka ani ajeyo omutwe okujjako okwekmwesomye okuba buli ekiteekebwawo ajoga buli muntu. Where do you find kamba buli mu mwine ebintu byemutamanyi the chief photographer former photographer of the president Kato Mwekizai, the principal private secretary wa Museveni political Kacha Mwekizai abali bakola mu state house baba sente. These are people abalanga bali mu government ziri kati basikaje aminiti yajoga ko bantu bamukoledde this government. Museveni say I wish I was in Obote's government and I mean this government. I would be one of the richest people. Museveni yagambye nti bwe twakoza Muhoozi bwe yakoza birthday y'emyaka 48 awo yakapitalingira abavubuka tetukimanya nti abavubuka bali kusaliya Muhoozi bangi kati yo muka ina group ki
alina bakadde amuwadde 32 billion talaba okujja kono kajogalaza obugulu kekazivuddeyo nako akafera akamanyiddwa kalinga omuvubuka omuto gwoli muvubuka muto kasajja gwe kalinga enkanga audience esinga eriwa audience yeyo munsi yonna ngamba ey'omuko ali mu bavubuka ali mu bakadde ali mu ba elite ali mu baloko people abantu bamukyawo amata enyama buki nakwata enyanja ne bagimumba hated yeza musukusolomati chimba watu balene senior Tamale mirundi yaliko omuwabuzi wa president naye omugamba addeyo kati nyangulanga omuwabuzi wa president omuwabuzi omukolo n'ongamba this is an advisor katwanirize omuwabuzi wa president ku mukolo nkwata microphone njikuba mukulu omuhozi spokesperson mbadde n'omwogezi owa General Muhoozi Kayine Rugaba abatunulidde entebe y'owa president 26 come what may ate yaga atakola na ssente bambi ye ekike kasita Muhoozi akwata entebe n'amusasula nadduka tujozi nadduka anjoze najoga family yange neetasoma nadduka netumulabako ngadduka obanga ali humbled nako mukunyanga kubana naye abaganda balina olugero nti abooluganda bita mwanyina wa Muhoozi ayinza okuva najja naga owange omukoto omutwala speed bati Muhoozi uludimandi nti musajja omumuse Muhoozi yagamba bamugamba oyo muyundi Muhoozi yamugula otubu naga ababanja omuwa sente ze ne baziremera nabagamba zimu era ne batazi ejogeri batezaaliwo bali bazisuubuza dde amagye Kenya nezifu naye kati muzayi kankubuuza kino yali alowooza mbuze bajja kumpayo akalimu bampeeyo obusente obutono tuswera amazzi labayo muzayi kuba Muhoozi ayinza okuba talina mutima mubi wamala okukwata obuyinza n'ayitamuko bakolere wamu olwo gw'ogirawa naye alisasula sente zangondo zeyalemera era ono omukaja oba abantu aniyakubantu ali basiya kitudde toyanze yenze kimbowa kwagaliza byonjagaliza subscribinga likinga sharinga akola buli kimu muzayi Tamale yagaye nti oba oyagala okufuna Muhoozi naye mu investingemu ba mu byate atukoledde ki atuwadde ki ekyange kya fitizi n'ekyangera kwambala suuti ndala zonna za Muhoozi ekyange kya fitizi olumya alina okutukubira ono omuntu jere wuyo tunionko eyanyalako eyataputiko kaliya yange ekyange kya fitizi ekyange kya fitizi abakolera tewebalira nti abasajja bankyuka abantu bakyuka muzayi natunulira Museveni nga ndabanga kyonzira do you know how to write mu meeting totally humiliated enkyane bankeera bayise nyina bamukebe nyinza okutulika mumpite mu meeting mulaba nkitulikiremu baba temuyinza kumpa mulimu mulala nja kuba ebiraka mu mpale abaana bange tebasomye Katonda bwati bwe yantonda regulate the day mate Museveni n'ensonga y'omukaniya ku bantu nga yalowoola tirekane humiliate me and humble me swera amazzi firidda nja kuba ebiraka mu mpale yoyo muzayi Tamale mirundi tulimulabako ewaffe mukagwali kabalimu ng'akubiddwa ebigendo n'ebisiibula nsumuka kuli has killed my political let tuyina omufukamira nswera amazzi okufukamirira omuntu nswera amazzi tiimu yo muyinayo okumanyi mu palamenti ki muyinayo ku babaka abamane babakozi mwebali baminisita abatalina buzibu anti nkubulya bano ba IGG ba Betty Kamya mwebali